Mukama yeebazibwe nnyo Pastor Kuteesa kuva ku Redeemed Church Kirombe-Luzira. Tutuuse mu ssuula 13 tukomekereza essuula 12 nga tulaba Falaawo addiza Ibulaamu mukazi we Salaayi yeetegula ekibabu. Kati mu ssuula 13 olunyiriri olusooka nsuubira nti naawe okutte Baibuli yo tutambule ffenna. Ibulaamu n'alinnya n'ava mu Misiri, ye ne mukazi we ne byonna bye yalina ne Luti wamu naye ne bagenda mu bukiiko obwa ddyo. Era Ibulaamu yalina obugagga bungi, ente ne ffeeza ne zaabu. N'agenda ng'atambula n'ava mu bukiiko obwa ddyo n'atuuka e Beseri, mu kifo eweema ye mwe yasooka okubeera. Wakati w'e Beseri ne Ayi, mu kifo eky'ekyoto kye yakola eyo olubereberye, Ibulaamu n'akaabira ennyo erinnya lya Mukama. Era ne Luti eyagenda ne Ibulaamu yalina embuzi n'ente n'eweema. Ensi n'etebayinza bombi okutuula awamu, kubanga ebintu byabwe byali bingi, n'okuyinza ne batayinza kutuula wamu. Ne wabaawo empaka eri abasumba b'ente za Ibulaamu n'abasumba b'ente za Luti. Era Omukanani n'Omuperezi baatuula mu nsi mu nnaku ezo. Ibulaamu n'agamba Luti nti waleme okubaawo empaka, nkwegayiridde, eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bo, kubanga tuli baaluganda. Ensi yonna teri mu maaso go? Yawukana nange, nkwegayiridde. Obanga oneeroboza omukono ogwa kkono, nange nnaagenda ku mukono ogwa ddyo. Naawe bw'oneeroboza omukono ogwa ddyo, nange nnaagenda mu mukono ogwa kkono. Luti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yoludaani, lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna. Mukama nga tannakkiriza Sodoma ne Ggomola, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Ggomola, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama, ng'ensi y'e Misiri ng'ogenda mu Zowaali. Awo Luti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yoludaani. Luti n'atambula obuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulaamu n'atuula mu nsi y'e Kanani, ne Luti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi, n'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Ibulaamu Luti bwe yamala okwawukana naye nti, yimusa kaakano amaaso go, otunule ng'oyima mu kifo mw'oli, mu bukiiko obwa kkono n'obwa ddyo, n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Ozowulira ebisuubizo ebiri mu kugonda. Ibulaamu ono yakkiriza Mukama ng'amuyisa ng'ava mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Kati ebisuubizo bitandise eri omuntu agondera eddoboozi lya Katonda. Olunyiriri olw'16 lugamba nti, era ndifuula n'ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi. Era omuntu bw'ayinza okulaba enfuufu ey'oku nsi, era n'ezzadde lyo liribalika. Golokoka otambule, obune ensi obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Ibulaamu n'ajjulula eweema ye, n'ajja n'atuula awali emivule gy'e Mamule egiri mu Kebbulooni, n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. Ekyamufuula omusajja ow'amaanyi okubeera nga tumwogerako kati nga jjajja w'abakkiriza, kugonda. Yagondera eddoboozi lya Katonda, Mukama nga kyamugamba kyakola. Naawe Katonda alina kyakugamba, kkiriza omugondere, ajja kukola obulungi.